Nze njogera ne taata buli lunaku era bino byonna byenkola yandagira Tamale Mirundi Junior ayongedde okakasa bw'ayogera ne taata we era nga maama wa Tamale Mirundi Junior mukazi wattu naye bimutwaliddemu nga wogenda okubifuna mu maaso awo. Fifi da Queen naye asitukiddemu ng'atega ogw'ekyayi ate okulwanirira omwana Tamale Mirundi Junior. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo no mugimpere like era n'esaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyiga ne notification bell musikwanga byonna byemba nteekayo bannange sigenda barwisa luno olutalo ebyaddala ngenda kuteerako wano omwana omukulu ono amanyikiddwa nga John Mirundi owulire enfumita oba enkuba gy'akuba mu maama wa Tamale Mirundi Junior. Bannange luno olutalo abantu balutadde ku Tamale Mirundi Junior naye nga munnange bo nga beekika maama wa Tamale gwe batayagalirako ddala. Sooka owulire omwana ng'agamba mbu ne mu ddwaliro taata waabwe yali agobyeyo maama wa Junior. Wabula bannange zino ez'ensonga zeeyongedde okuwanvuwa kugamba bino ebintu birimu obujja birimu maama ne maama kugamba ow'ezzana ye asitudde buto ye nga ye tayogera wabula baana be bamuyimirirako kati ate maama wa Junior bambi ye mukyala musirise abadde alinga amwogererako Tamale Mirundi Junior ate yiyo naye bamufuumudde mu kikya ndowooza naye ebiddirira gwe baddako okufuumula ate owaayi. Famire zombi zibadde zizanga tezikwatagana bituufu si bituufu. Family zonna buli family erina ebizibu kyemanyi nammwe mulina families mulabye families nga tezikolagana nga zina ebizibu naye ze sinza gamba nti tetukolagana because tetulina nsonga lwaki tukolagana n'abekyengera. Taata bwe yafa ani yali mu ddwaliro maama w'ekyengera lwakuba ebintu ebimu nti obyesigaliza maama w'ekyengera honestly ndowooza nze yamukiipingira mu ddwaliro ne dokita kuba taata yatuuka ekiseera nga yabagobamu n'abagoba mu ddwaliro maama waffe w'ekyengera nentula ne muzeeyi ne Dr. Tamalo yasobola okugamba netwogera ne winne mugamba nti maama tagenda va mu ddwaliro kuba ajjanjabyani muzeeyi yatuuka n'ekiseera nga maama bamuleeta eddagala alisamba abasawo mu ddwaliro bakiraba nentula ne taata ne mugamba taata omukazi ono leka yoyo nno John Mirundi naye munnange abantu abasinga luno olutalo balubuusizza amaaso munnange ekika kyo nga kyo tekiri ku mwana ono Tamale Mirundi Junior apaana wabula ekika kiri ku mukyala maama wa Tamale Mirundi Junior. Ndowooza munnange tekimwagala kuba olaba ono agambye nti ne mulumbe omusajja yali amugobayo kyokka ate ng'omusajja omugenzi Tamale Mirundi Senior yali ayogera nnyo ku mukyala ono maama wa Tamale Mirundi Junior kyokka maama wa Tamale Mirundi Junior bannange mulumbe buli abamubuuzanga abaana nga abawaana bitya naye kizija enviiri ku muntu ono gwe yawaananga John Mirundi kyokka buno obudde amaze okumuyiwa agambye neddafa oyo tatwefasa. Bannange olutalo luno yesu wadde kino eky'omwana bakyekwasiriza bwekwasiriza naye bo nga bo balina ensonga zaabwe empanvu. Kati mwe kyemwagala okuŋŋamba bino ebivumu singa byavumye Junior nga amugoba mu byabadde bibyo oli yabadde avuma maama wa Junior direct obanga ku muntu akuvumira omwana nga bwakuba n'amaviivi wali eddogo erisinga eri kale newankubadde Junior mubi kale mwana mubi fena tukikkiriza nti mwana mubi naye mwate bulowooza mbu yabadde avuma Junior yabadde avuma maama wa Junior direct bannange kambuuzeemu ekibuuzo kubadde nga omuntu watuulaawo n'akera ku makya n'afuna ekirowoozo ekigamba mbu bagoba omuntu n'ekikambude aba tagenda kuyiga. Mumanyi abaana abasiraani olw'ebika mumanyi abaana abasiraani abeereko nno omuwala naye omwana ow'obulenzi abasiraani olw'ebika olw'okuba nti no yazaalibwa mutabani wa gundi muwala wa osimanga mwana wa gundi kati Junior emikisa gye gigenda okusumulukuka mumulindeeko eno vidiyo mugitereke emikisa gya Junior gigenda kusumulukuka oba maama wa Junior trendinga nnyo mu kufa kwa bbaawe simanyi kubanga omukazi obadde alina engeri gyakubamu amaviivi nga walaamiriza wali eddogo erisinga eri omukazi alina obadde engeri gyakubamu amaviivi badde abantu balowooza bannange Junior bamugobye mu kika bamuvumye omukazi yabadde avuma maama wa Junior direct abalabire wala twalabye era wamma Junior ndi wano okugamba eriyo abaazaalibwa oba namunigina
Wamma b'abantu bakyaweera ddala opiniyoni zaabwe naye we weegendereza munnange ab'ekika tebawala na mwana ono Tamale Mirundi Junior wabula bo nga bo balina ensonga zaabwe eri maama Junior kuba wawulira emboozi oba ebigambo basenga bye baayogera abaali batudde mu kiki ekyo kugamba balina enfumita gye baafumitangamu omukyala maama wa Junior baatuuka n'okumugamba ndaba n'ekyana tekizaalibwa wano kitwale mu kika kyakyo oba ewa taata waakyo nga balinga abalaga nti yes wadde otwesibyeko munange mukyala naye naye wali badde nga onoonya gy'ogooyinga kyokka nga Tamale Mirundi Senior kimu bibiri yayogeranga ku maama Junior oyo omukazi munange nze namuba ku lunaku lw'embaga oyo omukazi nze nali manyi gw'alina naye yekka era neewuunya nnyo nga ndabye olukalala lw'abakyala abaavaayo ku kuziika awa ku lumbe lw'omugenzi Tamale Mirundi Senior era nga yeffida kwino olutalo amaze odduyingiramu munange waliwo omuganda wa Tamale Mirundi Junior ayitibwa Mary Mirundi ono no yavuddeyo ng'awera enkolokooto ng'atayogera kintu na kimu kyonna kirungi ku Tamale Mirundi Junior era n'agamba nti bo ba iPhone wabula Tamale Mirundi Junior kabiriiti mutobola bataata we yatambulanga naye njogera ku kavidiyo akalinkinze nga banyini be bakekwatidde ensobi esookedde okukolebwa omuntu eyakutte vidiyo n'ogita nga byabadde ba family you're a fool you're stupid bw'obanga oli mukazi gwe tosaana kuzaala osaana okume ku oluli olwo lufiire awo first mwayise family meeting nga mwegeyezzaamu dda bye mugenda okukola Junior ono nga zzi ate n'okwata vidiyo ng'oyagala okulabisa Junior n'omalirira nga mwerabisizza naye eriyo family oludda lwa taata nga baterenkevu family za taata saidi eyo bantabangufu oba mukama yagisuulamu kyoba sitaani gye yafubutuka nze simanyi you know people are going to say if ayogera watu yali biased ku family yes nze ndi biased ku kintu ekyayita family ya taata era singa nze nali katonda family z'abataata ezisinga singa nazikufa ddala ddu nenzijjawo nze nkubuulira era omugigi gwaffe guyina challenge y'amaanyi okucreatinga ebika ebyabasenga baganda b'abataata abalungi look at the woman in the yellow Gomesi ebigambo ebyamuvuddemu ng'ayogera first noyita omwana wa munne ekisiraani nga neyamuzaala atudde awo kyokka naye weeyita mukazi ategeera tuludde ku myaka gyo bikazimu ebikulukulu mutaana mwetuuzeeko wansi obulogo obubali mutuule wansi tebinkwatako nti no famire si yange mwakoze ensobi ne mubireeta mu kamera ne mubituwa kati katubagambeko omukazi ono ayambadde gomesi ya yero alagira ddala nti yalina issues obanga abafamile balina issues ne Tamale Senior eyafa ezaabalemu okutereeza eyabalemu confrontinga ne musalawo mulumbagane omwana we gwe yaleka Tamale Senior yavuma obwakabaka Tamale Senior yavuma abantu bonna be yavuma mwali luddawo okujja mu musigambe nti sebo sirika nga family kozi twaligambye owaye family yavaayo mwali luddawa mwali mumutya kubanga mwali mukimanyi first of all financially yali okay yali independent nga tafugika nga yeesobola nga temwine we mumucontrollingira omukazi yabadde akwata vidiyo omusajja yasituse okwogera yabadde alaganga mukakkamu ng'omukulu naye omuntu yabadde akwata vidiyo n'atandika okuteekawo embeera laba bw'atudde taata n'afyuminga Junior okutuula nga bwe yatudde yabadde n'ensonga ze ne Junior alina obulumi kitaawe alina bye yamubuulira bye mwamukola Junior byamanyi ng'omwana nga mwenna abalabanga sitaani n'okujja mu meeting eyo yabadde plus to him kubanga nze Fifi muwala w'abafu saalize famire z'abataata ne basenga abazifubutukamu mbungo situko ogoba omwana wange nze nzadde omwana wange mumuyise mu meeting kitaawe avudde mu nsi ng'osituka omugoba omugalulira akakamanyiro okuwabadde okakomya gusenga wabadde okoma kuwanga okumanyira by the way don't be surprised nga tokedde nga family yegamba yetaga DNA test ya Junior togibawanga tebakumanyira sibe bakuzaala taata we yakuzaala yaleka takugjeeko DNA oli mwana wa bulenzi osobola okwetandikira ekikakyo ne weeziika gy'oyagala. Yes, family muyitiriza okulinnyirira abantu, muyitiriza okulinnyiriranga abakazi n'abaana baabwe. Oyita otyo omwana wa munne ekisiraani. Statement omukazi oyo ze yavuddemu nze zindaga yalibanga alina omukono mu kufa kwa Tamale. Yalibanga ebigambo byange mubiwulire bulungi kubanga bannange ogambo jambo omuntu yafaana atandika okwogera ebintu ebikisirumbu Tamale alina empisa embi yakola ebikolobero bingi nnyo naye kati ali mu ttaka so are you celebrating because ali mu ttaka are you
ebyo babadde ebigambo ebituufu okukozesa ku mwana wa munno nga kitaawe yakafa mwe mulowooza mu junior olw'okwegumyagumya mbu mugumu. He is mourning ate tannaba kukungubaga okufa kwa taata we kukyalina omukuba kati akyaguma naye omwana tannaba nakuguma mutuuziza family meeting ez'ekisiru kati ffe be baabikolako mwatusitudde obusungu n'obulumi mwebisenga mwebuulirire mutuule. Taata w'omwana bw'aba yaleka tasabye DNA ez'abaana be muve ku baana b'omusajja. Taamale senior bw'aba yaleka teyeetonze nga teyeetondedde bantu muve ku baana b'omusajja. Bwe muba mukikoze nga family yes mukikole. Junior waba takkiriziganyiza nammwe mumuleke. Taata we yali mukwano gwe yamubuulira bingi nnyo era mumanye nti Junior amanyi bingi nnyo ekinaavaamu mutugamba Junior mumugobye mu kika era muve ku mwana w'omusajja. Ensonga mwe bennyini mwagikutte bubi. Kiraga nti mwagenza okujja mu meeting yammwe nga mweteeseza dda muli biased ku Junior. Oyita otya omwana wa munne ekisiraani nga ne maama we atudde awo. Gwe bagambye eriyo omuzadde azaala omwana we ne waba mumanyi obubi ng'ayagala omumuyitira ekisiraani. Gwe ababo be bakwasisa empisa mu gavumenti. Be bakwasisa empisa mu mizikiti oba mu makanisa. Sebo n'asituka nga yeereegalega era Junior for this time bambi nkuwadde credit kubanze ka video ke nalabye naade ngambye ko babikkulire ebbwa lyakamwa bakuwulire naye nkuwadde credit the fact that you kept quiet and you moved ate n'otaddiza mukazi oyo kigambo wadde omugalulira kozi wabadde osobola si yakuzaala abo tubakubanga ne tugenda tubakubanga ne tugenda tolina kyokoze mu bulamu bwa mwana oyo wali omutuuzizaako n'omubulirira gwe nga senga ng'akoze ensobi oli okuveeyo otandika mu ate ne mwerekodinga ne mubita singa Junior yabitadde twali munenyezeera naye mmwe abayise family meeting ate mummwe bennyini ne muvaamu eya recordings before even the meeting started nga n'omwana tannavaamu wadde ekigambo mwayagadde omulaga obubi ate ne mumalirira nga mmwe mweswazizza. Mwali muwadde chance n'ayogera ne tugamba Junior nno wano wasiiwuusa empisa abasajja babadde bakutte bulungi okitegeera naye nammwe abazzenga abantu abakulu reasoning capacity yammwe y'abaana ba P1V ate teri kizibu nga basenga bawaga omusajja yali atandise okwogera bulungi oyo omudduga bwe yasoose oyimirira oba ye mukulu w'ekika ye abakulu w'ekika ennaku zino mulina makulu ki njagala kibabuuza abaana babonaabona ne beekuza nga bwe bakuze Samara senior yakuza omwana we obazeze empisa ziyamuteeka mu zeezo mwali muyina kumutuuza luli oyo kati takyakyuka naye mwaze na bukambwe mwaze na kamera muzitaddemu temumanyi effect ya kamera nti gwagireese esobola okukukuba n'ekuteeka wooja kati tulina question mark ku mukazi oyo yayogedde ekigambo kya senior tali magombe alinga agamba nti sawa yonna ne Junior agenda kwegamba kiwabadde oyagala otutegeeza tukitegeera senior yakola ebintu bye n'atabuka n'abaali bakama be alina ensonga ze kiringa nganze wono ngambe sawa eno omwana owange ambuzi lwaki natwala abaali bakama bange mu kkooti nina ensonga zange ng'owa famire abimbuuza atya nze yakolerayo nze mmanyi senior yalina ensonga ze yasobya Obuganda oba Obuganda bwamunyiiza naye n'abuddiza tetwamanya naye yabavuma emisana n'abavuma ekiro n'avuma abantu abalala bwe muba mwetonze ku lwa famire it is well and okay then ono Junior atakkiriziganyiza naye mumuleka alina ensonga ze era naye alina baavumye baatanneetondera yamanyi oba ali beetondera oba tali beetondera okitegeera naye ekya famire okukwata vidiyo mu family meeting gye muyise nga mwagiyise family meeting ate ne mubyeteera mmwe bennyini omusajja yagambanga omutwe gwo simaya bwegwavu simaya biki kati bwe buzibu bwe mwafunye kyebunaavaawo nga mutugamba twagala DNA atiya mumale mugimusabe tukoye family ezirinnyirira abantu you've contributed nothing kubeerawo kw'omwana then mumuleke temumuyitana mu meeting za kika okitegeera kati bwe mwayagadde otulaga nti wampisa mbi ate kummwe yabakubye omupiira teyabavumye mwe mwamuvumye mwamulangidde ne mumukuba n'engatto bajjinjale mwakasoba ngatto ne mugimukasukira ye n'atazza wadde era ekyamuzizza emabega ng'omwana omulenzi kugamba maama we tugende kuba yabadde akimanyi bwamubalekera mugenda mufuukira ekizibu mumumanyiire ate ye mukyala ajja kwagala okusirika ate munne teyazaala mu famire naye nze sisobola kusirika
sisobola kutoletinga kamanyiro kati nze ng'eraba ku famire ng'etumanyiira erinnyirira ekola kasasiro famire naddala eza taata tu mukyuseemu temulina nsonga yabadde baleetesa bintu bya famire mu kamera tolina nsonga ekuyisa mwana wa munno kisiraani terina nsonga ekweyagaza nti gundi teyafa tewali kuba nawe at the end of the day tomanyi oba enkya tozuukuke famire mukyuseemu Tamale Junior ku luno nkuwadde credit teyabavumye yatambudde butambuzi nga tempa yaawe yali jasobola kuwawatirira busungu bwe kye yakoze kyekisinga kubaviira buli wobeera awantu n'owulira ng'obusungu bukutwala buyinza okukuovateekinga n'okola kyotaalikoze tambula vaawo kye yakoze famire mwetereeze naddala senga ow'ekigomesi kya yero mwe nabalenganya okwogera ku nsonga za Tamale Junior and the family but the fact nti family yabyereetedde ate si Junior family yabyereetedde mu mawulire ye recordings katubyogereko ekisooka kya byonna waliwo omuntu aŋŋambye nti eyakasuse engatto step mother kati my level y'obusungu bwange gye nnina nga step mother wange okasukidde akagatonze nova ne mu ntebe yo n'ongoberera n'ojja ewagazi obadde amanyi senga nganda wa kitawo manyi nabo tebatuula abo bamanyi tebatuula tebasobola kujjawo beetaagira mu byakitegeevu bajja nnyo mu kamanyiiro naye kati step mother nga gwe okakanyadde n'okwata kyoyita omukono n'okikwata n'onkasukira ate n'ova n'awali awafunda n'ojja ewagazi nkuyuwa ebyo ebinnyo by'abafu ng'ate olina step mother wange oli mujja wa maama ngejjukira nkuyinako obusungu oli mujja wa maama ayise mwejjukira Tamale we yafa nga maama we akaaba agamba okoze bulungi omuba kusooka kufa baganda bwe tebaali kukkiriza kunziikako ne maama we amanyi ensonga nti omwana we baganda be baali tebamwagala so Tamale Junior weebeereremu babeere wala baleme kuwa butwa badduke balabe bulabi nafa Bw'ati ate mukyala Fifi Da Queen naye bw'avuddeyo okwogera oba okutangaaza ku kino ate ekyagobesezza Tamale Mirundi Junior. Kyokka ye Tamale Mirundi Junior agamba nti buli lunaku ayogera n'omuzimu gwa taata we omugenzi Tamale Mirundi Senior nti era bino byonna by'akola ye aba atudde naye era nga yamugamba nti kola kino tokikola kino tokikola. Kati simanyi oba bba ab'ekika bakimanyiiko nti ono omwana ayogera n'ekitaawe buli kadde naye maaso wano ye mikwano gya Tamale Mirundi Junior wama gikyaweera ddala enkolokooto. Ngenda kubanga mbatuusaako obutambi zimunzikirize ba mikwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga Tamale Mirundi Junior agobeddwa mu kika wabula ab'ekika mwenna abatulaba nga tonnabakungoba mu kika sooka ombuuze oba weebuuze obadde ompaka ki nkaddemu nga tonnango basooka weebuuze muli obadde ompaka ki bw'obanga obadde tolina kyompa ne bwongoba sisalwa ebyo mulimu mbuno ojja kubulwa gye bakuziika mukwano nze nfuna ssente nengula amaka gange ne nteekawo ebijja ebyange kati mwe mulowooza mbuno okugoba omuntu mu kika mbu kiri awo mbu nja kweraliikirira mbu omuntu bangobye mu kika ate nze mbabuulira waliwo ekikazi kyendabye ekikubye Tamale Mirundi Junior oluyi nze lwe muli mpita nga mugenda kungoba mu kika ne wabaawa neekubyakubya nja kuleka nsambye abantu emigero awo anti nsamba okuva ku ssenga n'ensamba okuva ku bajjajja abataata abato n'ensambasamba anti nyinza okubasambasamba nga bwe mbaliisa amazi nze ngani gw'omanyira ebyekisiru obongo bankuba ne togezanga n'onkoonako akamanyira akabajjudde mbu ekikamu omulogaloga abaana okubasiraanya basenga ne muloga abaana ne mubasiraanya baleme kubeerako kibabeera mu bulamu kati olaba bapenetrate nze bakubya akajimbo mbutugobye mu kika mwaka folum nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole
kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano, mugambe ajja kusangala akafe kano, tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tuna expowerman, bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias